agafa mu kampu ya Nuupu. Deputy President owa Western Uganda Tukamushaba bamuwadde bail ate nga ne Lutamaguzi bw'atyo yasisinkanye General Salim Ssale maaso ku maaso ne bagasimbagana. Lwaki ofacilitating okubba kwa kalulu kwange? General Salim Ssale ne yeewozaako. Mwanga Kivumbi naye bw'atyo munnange ajja kudda mu kkooti ebbanga lye bamuwadde Zidriga, naye yalabiseeko mu kkooti ebya Bacho yabigaanye. Waliwo munnange era e Masaka olowooza ate omubaka omulala wa Nuupu tebaagala kubeera nga bamuggyayo, baagala kuteekayo kwemulugunya aba NRM. Lwe wa Nuupu bw'atyo ng'alina okunnyonnyola Bobi Wine gy'ali, naye baamaze ne bamuta. Tusookere wa Paulson Lutamaguzi. Munnange Lutamaguzi abadde nga yajjayo emulugunya ebbanga lyonna. Omusajja Salim Ssale simulabanga. Omusajja oyo ye yafacilitating okubba kwa kalulu kange. Kale munnange Ssale bw'atyo agenda okulaba nga omusajja kamuli bubi, n'asalawo abiyingiremu n'akayita nti wange sooka ojje tusisinkane wano tulabe kiki. Nze si facilitating akubba kaluluko. Kakati munnange coordinator owa Operation Wealth Creation Salim Ssale munnange agasimbaganye ne Nakaseke South MP Paulson Semakula Lutamaguzi oluvannyuma lw'okubeera nti Lutamaguzi munnange abadde ku mutimbagano ebbanga lyonna ng'agamba nti oyo Salim Ssale tewali mulala naye nga kaakalu kituufu baakabba. Kati Salim Ssale bino byonna binaabihigaana abyegaanira n'asalawo nti agenda kuyingira mu nsonga eno bagitunuulire ddala. Bwe kiba nti akalulu kabbibwa wabeewo ekikolebwa. Kakati munnange musajja mukulu owa NRM Nsanga Bisibe Charles Nsereko basajja ssubi bwegatuneka mu buguma era ali eyo agamba oba ngende bampe akasente mujjemu oba lukwe luli awo ndowooza lwa Salim Ssale aga tumuyite tumusembeze wano tumunyige ke tumunyiga yoba Anita Among okusisikana ne General Salim Ssale nga boogera ku nsonga ezo, kubanga awo ate era munnange Lutamaguzi alina okubeera nga yeegenderezaawo, kubanga Anita Among kyajja abeere ne Salim Ssale. Kakati ate baabo bamuyita tunule mu nsonga y'akalulu okubeera nga kabbibwa oba kuba kati waliwo obululu bwe baasinga okubba obuli obvious nti butuufu. Lutamaguzi yalina okubeera nga akawangula akalulu ako buli muntu yenna ng'akiraba, naye okuteekayo omusajja waabwe kyewuunyisa nnyo abantu. Kale munnange tugenda ku bisenge bya kkooti. Mwanga Kivumbi oluvannyuma lw'okulabikako mu kkooti wali e Butambala, ttiimu ye nga erimu abasajja nga Mildred Lubega Sseggona bwe batyo baabadde basaba bateekayo application yaabwe ey'okweyimirirwa, naye bagamba nti bakyanoonyereza munnange. Ono nno bw'akudda mu kkooti ennaku z'omwezi nga 10 mwezi ogwokusatu ne banne abalala 24 tebamuvunaana yekka, ali ku gwa butujju, naye bagambye nti ogw'obutujju bakyasoose kuyimirizaamu balabe ate obujulizi obuliwo. Kale bw'atyo munnange omukulu Deputy President owa wano mu Buganda mu Central Mwanga Kivumbi owa Nuupu akyali ku misango emizibu ennyo. Lina Zidriga naye ku guno omulundi tebyabadde byava kyo, kuba ku guli omulundi yawozeza ku TV, naye yagambye nti TV teri kiriya. Kati looyawe bw'atyo munnange n'asobola okumatiza omulamuzi wali eggulu Augustine Arule okubeera nti akkirizibwa okubeera ng'aleetebwa mu kkooti mu buliwo, baleme kubeera nga munnange ate bakwasaganya ensonga nga nebigenda mu maaso tabitegeera bulungi oba tabiraba bulungi. Kakati ono baamuzizza ku limanda
era nga wakudde ennaku ziwezi nga 24 mwezi guno ogwokubiri. So ng'ate eri mu Western Uganda e Kabaale bw'atyo munnange Jole Katumishaba bamuwadde bail, bamukkiriza okubeera nga yeeyimirirwa, era ndowooza ono ye yakateebwa, ndowooza kati bali babiri abali wabweru, John Baptist Nambeshe owa Eastern wa Uganda, Deputy President wa NUP, oyo ye tebaamukwata. Kati noono Jole Katumishaba owa Western Uganda naye bamutadde, naye Nambeshe teyakwatibwa, era yaliyo juuzi e Butambala ku nsonga za Muwanga Kivumbi. Ate nga munnange mu mawulire amalala era ku nsonga za NUP njagadde nga gatte wamu kubanga gano gaafuuka namulandanga amabeere g'embwa. Kati oluvannyuma lwa Nameere tuli Masaka kati ate Nameere okubeera nga yabba obuwanguzi obwa Nalubowa, kati ate waliwo drama omulala era mu kkooti nti Joan Namutaawe Masaka District 1 MP obuwanguzi bwe kirabika baagala ate nabwo era kubeera nga babulinnyamu. Muna NRM waali butereevu ayagala okubeera nga ensonga eno kyokka ekisinga okunsesa nti bano amannya baagala okugafaana, we ye Joan Namutaawe owa NUP, kyokka owa NRM ayagala okuggyayo Joan ye Joanita Narule. Okitegeera kugamba oli yakyusamu bukyusa Joanita. Kakati munnange ebyo bye biri eyo, era essaawa yonna gwe waaliddamu okulaba nga baddamu okubalakala, kubanga bagamba wa NRM bw'aba ayagala baddemu babale bakaddamu, owa NUP wabako kwemulugunya kwonna kwonna nedda, oba owa opposition nedda, teri kuddamu. Kale munnange si byangu yadde n'akamu, naye nga ate sayidi ndala looya owa NUP munnange bw'atyo alabika yateereddwa ku police bond. Jjukira bano babakwata, ttiimu y'abalooya yaleegenze mu maka ga Bobi Wine, omu yakwatibwa era okukakkana nga bamubuuzizza 4 n'akataano ku wa Bobi Wine gy'ali, nga bamugamba ali ludda wa, Bobi Wine ali ludda wa, ng'ate amanyiyo gy'ali, nga tamanyiyo, naye nga munnange bwe batyo baasobodde okubeera nga bamuwa bond. Kuba kati ono okumukwata kiddiridde okubeera nga ate bagenda ewa Manjiya, si Manjiya, bagenda ewa ono bamuyita batya, Nsanja, nga banoonya Bobi Wine. Kati bwe batyo balooya, ttiimu y'abalooya naye egezaako okubeera nga egenda wa Bobi Wine, ne babakwatamuko omuntu omu ku bo gwe babadde basuubira okuba nti ayinza okuba nga ono amanyi Kyagulanyi gy'ali, kati tukwatayo omwomu mu nkola ey'okwebuzaabuza. Kuba balooya babadde bangi, Eronikiza, Tumusiime, Kakulu eyakwatiddwa, MP Muwadanko Nnyingi, MP Omulonde, George Musisi n'abalala bangi nnyo, ne Manjiya County MP John Baptist Nambeshe, era nga ono ye Deputy President wa NUP mu Eastern Uganda. Bonna baabaddeyo, naye kati ono gwe baalonzeemu ne bakwata, kaka tumutwale tumunyigemu Kakulu ono, Tumusiime Kakulu ayinza okutubuulira muti naye talina kye yababuulidde, bwe bati ne bamuta. Kale munnange njagadde okuyitiramu mu nsonga za ekibiina kya NUP, n'abo abaawangula, n'abo abali mu makomera, n'abalala bangi nnyo ba Edise Buufu, bonna temubeerabira gye bali ono Lutaayani bamuyitaani omukyalo ono eyakwatibwa mu mbeera enzibu ennyo, naye nga naye gy'ali n'abalala bonna bakyaliyo mu kkooti, mu makomera
abalala bali mu makooti babatwale babazza Sauda Madada mwamulaba yali mulwadde nnyo kati ali mu mbeera ki tetumanyi. Mukama Katonda munnange atukuume nabo abakuume abawe obuvumu n'okugumiikiriza kuba byonna munnange byakugumiikiriza.